ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application. Olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo. Bano babinoonya ne babikomyawo. Oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi. Era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya. Tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development. Naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Okay, ambabuuzaako munyana mukama waffe Yesu Kristo nti mwasuze mutya mwasibye mutya okusinza ku time gy'olabira covid eno. Sami Kege mannya gange. Nze Sami n'abalala ffe abaddukanya omukutu ogwa Unique Media gwa Bwakatonda era oyinza obutasaako kintu kyonna kitakwatagana na Bwakatonda. Ennaku z'omwezi nga 23 Desemba omwaka guno twagala kubeera tukola charity. Charity eno egenda kubeera yakuliisa abantu, of course n'okugattako maybe sanitary pads zetwagala okuba nga tuwa abakyala abo oba abaana ab'obuwala batasobola kwetuusaako paadi eyo. Bwe kyolabanga ekitono ku bantu abamu kiba kinene. So nga 23 Desemba tubali tusaba mutwegatteko okulaba nga ate to making this a reality. Twagala kutwalira abantu bano ebintu omuli sukaali, sabbuuni, omuli omunyu, omuli buto n'ebirala ebikozesebwa. Mwaka gwa 2023 twakwa abantu 5 betwasobola okuliisa. Then 2024, that is last year, ntuwa abantu 10. Then omwaka guno tukkiriza era tusaba Katonda atusobozese okubeera nga tuwa abantu 2. Buli muntu twambalidde emitwalo 5 okubeera nti mukolera ka shopping aka katonotono. So osobola okutwegattako ng'oyita ku namba zaffe ezolaba ku screen. Namba eya 0786026647 0786026647 obeera nga ate oyimirira wamu naffe. Gwe akiwulira, gwe atakiwulira mukwano kireke tojja kubanga onaawaayo nga tokiwulira era omukisa tojja kugufuna. Omutima ogwo oguwaayo nga gwagala Mukama gwatunulira n'abeera nga ate awa omukisa. So twegalako n'okweraga Sami, nze abaana ndisizaayo 5, ndisizaayo abaana 10, ndisizaayo abaana 2, ndisizaayo omwana 1, ndisizaayo abaana 7. So 7 times the 50,000 zezo sente oba obubaka bw'oba ogenda okuba nga otuweereza. Kyonna ky'osobola tujja kubeera nga tukyaniza kubanga kamu gwe muganda. I think that's how they say it. Kamu gwe muganda. Jjukira okwagala okutaliiko bikolwa tekuba kwagala. Aye n'ekirala tosobola claiminga kwagala nnyo Katonda oyo nga neighbor tomwagala. Neighbor wo yaliwa? Neighbor wo yoyo omuntu atalina kyakulya, yoyo omuntu atalina kyakwambala, yoyo omuntu atalina wadde n'akantu. Woba osobola omuyamba, muyambe. Webale nnyo, webale ddala. Nagenda Saudi Arabia nga ngenze kukola Speak. Bwe natuuka Saudi Arabia, when I reached Saudi Arabia, nagenda nga ngenze kukola obwawusigalo. I'd gone to work as a maid. Yes. Ne tutuuka eyo ne batteeka mu kiyumba. We reached there and they put us in a hall.
House. In the house. bwe twatuuka eyo mu kiyumba When we were in the house, kyali kinene ng'abaana bangi kaŋŋamba abakazi abagenda okukola nga bangi be bayiwa mu nnyumba omwo it was big with a lot of people. nga bajja ne batutwala bano abagagga batusanga omwo. Now our bosses could find us from there. Bajja ne bakugula ne bakutwala ne bakukozesa emirimu gye baagala. They come, they take you and use you for the word. Kati nze boosi wange bwe yajja okunkima When my boss came for me, n'antwala. took me, Bwe yantwala when I was taken, nali simanyi mulimu gwe ŋŋenda kukola. I didn't know the work that I was going to do. Bwe natuuka mu nnyumba When I reached in house, gamba muno nti n'atuuka. Bwe natuuka bwe nti when I reached like this, twatuuka kiro it was at night. ne nsaala naye. So by then you are the Muslim, you were not yet saved. Nali musiraamu mu biseera ebyo. Kati bwe namala Afterwards, ne bukeera enkya ku makya morning came. n'akeera okunnambuuza ennyumba. We moved around the house. We inspected the house. N'annambuuza ennyumba yonna. We inspected the house. N'andaga omulimo gwe ŋŋenda okukola. They showed me the work that I was to do. Omulimo gwe ŋŋenda okukola n'antwalawo. Took me where I was going to work. N'angamba omulimo gw'ogenda okukola guli wano. The work that you're going to do is here. Ne ngamba mulimo ki? I said that which work? N'agamba jangu tugende eno. He said that come and we go this side. N'andaga embwa eyali mu nnyumba omwo. Showed me a dog in the house. N'agamba oyo naye tubeera naye muno. We stay with him also here. Ne tuva awo ate. After there, ne tugenda wabweru. we went outside. Waliwo omuwala mu Namasaka There was a girl from Masaka. nga baasima ekinnya wabweru. They had dug a hole outside. Ng'ekinnya ekyo kiriko ekisandikira. In it, there was a cover on top of it. Yes, a covering. Ng'abeera omwo. She could sit there. Ng'omulimo gwe gwamuleeta Her work, embwa kumukozesa. a dog to use her. Bwe yanambuuza n'antuusa ku mulimo gwe ŋŋenda okukola. After inspecting the house, we reached at my work. Bwe twatuuka awo When we reached there, n'abikkula bw'ati zino firiji ez'oku bisenge ennene bwe he ziti. opened a very big refrigerator. N'agibikkula bw'ati. He opened it like this. Neekanga. I was shocked. N'aŋŋamba teweekanga ogwo gwe omulimu gw'ogenda okukola. Then he told me that Chiche walaba mu fridge. what did you see? Nalabamu nze nalabamu gwali mujinni naye nga gulinga mulambo. Yogera olulimi luli wayogedde ku luli nti omulambo kubanga eby'omugini nze nakutegeeza nti ogwo mugini. Gwali mulambo. It was a dead body. Nga munene yali mukazi munene. She was a very muwanvu. tall. Naye nga yeesimbye bw'ati. Muddugavu oba muwarabu Nga naye. muwalabu. And Yeesimbye ku fridge. Yeesimbye omwo bw'ati. he's standing parallel like this. Kati n'entya n'enzira emabega we. I was shocked and went behind. N'agamba totya. Nodda emabega w'omuwarabu. Nga ndi kutya kiri. Said that fear not, you will. Kuba yaŋŋamba gwe mulimo gwe ŋŋenda okukola. He said that's your work. Ate ng'eno ewaffe Uganda sibirabangako. And this way in Uganda I'd never seen such. N'entya. Kati awo we nadda emabega. N'aŋŋamba odduka ki jangu. Ne ntandika okkankana. Ne ntandika okkaaba. I started crying Kubanga sikirabangako. because I'd never Nga seen it ntidde. before. I was scared. Ne mugamba njagala kuddayo eri gye nvudde. And I said I want to get back where I N'agamba got ate from. wa ne ŋŋamba eri ku kiyumba eri bannange. Kubanga wano nga sirabawo gwe mmanyi. Mulimu embwa n'oli omuwala naye nange n'entya. Yes. You extend here because the echo. N'aŋŋamba nedda totya. Tewali kigenda He kubeerako. told me, don't be scared, nothing will touch you. Buli kimu kigenda kubeera That bulungi. everything shall be Naye well. nze mu mutima gwange natya. But me, I was scared. Kati nali ndi awo nga ngamba oyo mukazi wange. And he told me that one is my wife. Olina omunaaza. You have to wash her. Akulaga omulambo guli nti ye mukazi we. Ye omunaaze. You have to wash her. Omwoleza engoye. You have to wash her clothes. Omukyusa engoye. You have to change the clothes. Omukoleko ng'abakyala bwe balina okwekolako. And you have to put her right like a real woman. Ne mubuuza ogwo omulambo ye mukazi wo. Then I asked him, is that body your wife? N'agamba yogera mpola. And Kola she kye said, nkugambye. be slow at your speeches. Do what I've told you. Mu butuufu natya. I was afraid. Natya. I was so much afraid. Ne nejjusa lwaki nagenzeeyo. I regretted why I'd gone there. Naye nga tewali mmange.
There was no mother, tewali kitange, no my father. tewali waluganda yenna gwe There mmanyawo. was no any Kisobola brother of kudduka mine. ne gye navudde simanyiyo. omulimu ogukkiriza oba wagugaana. Namala ne anti yaŋŋamba bw'onoogaana ogenda kuttibwa. He told me when you deny the job, you will be killed. Ne nzikiriza. I had to accept. N'otandika okukola omulimu. Ne ntandika okukola. Olunaku olwasooka wakola otya? Olunaku olwasooka yaŋŋamba The first day I ngenda was told, kuyambako. I will help you. Twagenda mu firiji naye We went with him to the refrigerator ne tusitula. and we carried Yannyambako ne tusitula ne tutwala mu kiyigo. and we carried that dead body to the bathroom. N'ayimirira awo nga ndaba. He stood by me. Ne naaza. I started washing Ne mala it. okumunaaza. After washing it, N'ansitulirako ate. Ne sabbuuni. Ne sabbuuni alina sabbuuni we gw'anaabisa era. a different soap that they were using. Yes, it must be on. Kaki ne tusitula nga amaze omunaaza. We carried her after washing Ne her tuteeka mu kisenge kye. and we had to put her in her room. Bwe twatuuka mu luumu When we reached in the room, ne ntandika omusiimulako amazzi. I started cleansing it. Ne ntandika omusiiga ebizigo. I started smearing Ne it again. ntandika omukolako ng'abakyala bwe I balina started okwekolako. working her like working on Ne a real mwambaza woman. engoye Then I had to dress her right. ziri zaabaddemu n'enzooza. I had to Zibeera wash ezibeera the nkyafu. ones that she was in before. What Namala. next? Ne nsitula. Then- Ate ne tutwala mu luumu endala. Then we carried it to another room. From the okuva ku fridge From the refrigerator mpaka mu kinaabiro. to the Ese bathroom. Okuva mu kinaabiro From the bathroom agenze mu ruumu ya to boss. the boss's room. Agamba ye mukazi we. That she says that one is my Kati wife. tuva mu ruumu ya boss. After the boss's Mumutwala mu room, ruumu endala. mu luumu We endala take gye her to twasaliranga another enviiri. Gye that's, mwasaliranga ki? Enviiri. that's where we used to shave the hairs. Enviiri zitya? Which hairs? Omulambo gwo gwameranga enviiri. That dead body used to grow hairs. Ng'enviiri ezo Those hairs, zivanga wano we nnyimiridde. they were like from where I'm standing Kangeeri naye nga zeezize bwe zite. up to the door, but they were Naye nga buli kala musalako bulaaka. Lindako topapa. Topapa. go slow. Omulambo The dead body. mugututte mu ruumu ey'okusala enviiri. You take it to Okuva ku fridge, okuva ku fridge wali. from the refrigerator. Enviiri zenkana zitya? How? Enviiri awo What ntono. was the size of the hair? Ziringa eza bulijjo. ziringa eza bulijjo. Ate wali mu ruumu ya mukama. Awo ntono. They were Aha, bwe small. mumutuusa wali muggalawo oluggi oba Nedda tetuggalawo. We used not to close obeera the door. naani? Waliwo omuvubuka eyajjanga ne tusala I used naye. to work Ne with boss a naye certain abeerawo. boy. And the boss Omugagga was tagenda mu there. ruumu eyo. Abeerawo nga My tubikolako. boss was always there. Olumala okusalako bulaaka after nga cut zimerako eza gure. Olumala okusalako eza gure nga After zimerako eza redi. Buli kala yonna nga tusala. Different colors. Twasalanga okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 8. From 8 to Ekyandeetera okutya kwe kusala ne tuzipaakinga. what made me scared. Obadde olowooza was to ogenda cut zisala them mu into zookye. Aha. Olongoose omukazi w'omugagga. we were to cut the hairs and burn them. Unfortunately, we cut and we used to pack the hairs. Ekyo kye nali nsuubira. That's what I expected. Naye Ne ate mutandika ozipaakinga. ne We tuzipaakinga started packing the hairs. mu wiiki Kati 3. zino eza In 3 bulaaka weeks' time, Yesebo. ezisooka the black hairs zisobola okugenda mu boxes nga meka? Bokisi nga ziyinza okubeera bokisi nga 10 oba 5. we could pack like 50 Boxes ezo zenkanawa? Bokisi nnene. The boxes were very large. Bayinza okuleeta bokisi 50 nga zenkana They ng'omuzindaalo were like nga they were mupaakingamu. as large as that speaker. They were as large as that speaker. Mupaakinga ne muteeka omwo ne muzipanga awo We could pack and N'omuvubuka oli. n'omuvubuka we oyo. could pack and assemble them. Era twakolanga nnyo nga tuvaawo nga tukooye. We used to get wear after doing that job. Aha, otegedde nti enviiri ziva ku mulambo guno. Now you have known the hairs where they are coming from. Ki kyajja mu bwongo obwo? What came in your brain? Ekyanzijira mu bwongo nategeera nti What? sikyasiba nviiri. What I thought Toli of mulokole. was, Kiri I mulokole said sinaba I will kulokoka. never plait the hairs, and I was not even a born Oli again. musiraamu. Ndi musiraamu. Naye eby'enviiri olwedde obivuddeko. Mbiri. Kyo kigenda maaso. You have left the hairs.
nembivaako ne ngamba sikyasiba nviiri kuba mbiraba. I said I will Lindako. never plait the Obeera hair. e Saudi osobola osiba enviiri. When you are in Saudi Arabia, do you plait hairs? Tewali kifo kya kukisibiramu. Yes, sir. You don't Naye, plait hairs in Saudi Oyogera munda mu gwe Arabia. nti bwe nkomawo Uganda sirisiba nviiri. But I said when I get to Uganda, I will never plait the hairs in my life. Kubanga otegedde enviiri gye ziva. Nzirabye And I've seen Aha, bwe mumala okusala eza black, nga ziddako eza grey, grey, red, red, green, ebya kiragala, blue, buli ebya kimu buli blue, kala every ne colour. white. byonna ne white. N'ebyo ebyo ebya white. Enviiri muzisala olunaku ki mu wiiki? Tusala buli lunaku. Every day we could cut the hairs of the dead body. Aha, tukyali mu lunaku olusooka ogenza okusala enviiri. Yesebo. Aha, mumaliriza. After, Tumaliriza ne baŋŋamba mbu ŋŋende ndye then they told me, God, emmere eat. yannema okulya. Surely I failed Nakaaba to eat. bukaabi. I started crying. Weeyogera. Natandika okukaaba I started crying. nga ndaba mu butuufu ebintu bye ŋŋenzeemu I saw the things that I've nga really engaged sibirabangako myself wano in. ewaffe e Uganda. I'd never seen them in Uganda. Bannaye nakaaba I wept. ne nejjusa I ne regretted. ŋŋamba kiki ekyandeeta I eno. said, why? What brought me here? Naye nga ye asanyuka agamba kola. But my boss was very excited and he was telling me to work. Naŋŋamba esente ngenda kuwa Then nnyingi. he told me I'll give you a lot of money. Era yampanga miliyoni emu n'emitwalo ago And he was paying me 1.2 millions buli mwezi. every month. Bannange abakyala, Women. bannaye tulekerawo okubeera nga tusiba Togenda ku enviiri. bakyala tofaayo. Leave the women alone. Aha, emmere ekulemye okulya. Yesebo. Omulambo mumaze okusala enviiri. Mugukomyawo mu ruumu ya boss oba wali mu fridge? Do you take back the dead Tuguze body to eno the mu ruumu ya fridge? boss. Mu ruumu ya boss. Yesebo. Awo wakoma ng'era mu bujulizi bwe yaŋŋamba. Aha, we We nakoma. could take it to Aha, the boss's ku room. makya Makya musanga mu fridge In the ate. morning, I could find the dead body in the refrigerator. ng'ani amutuuteyo. Simanyi oba yavanga I yatya. could not know who could take her there. Okuva mu ruumu gye basaliramu omulambo guno enviiri From the shaving room, mugutwala mu ruumu ya boss. we Yesebo. could take it Ate to the boss yakugamba boss's ye room. mukazi we. Ye And mukazi my we. boss told you that one is my Awo wife. okoma. Awo wenkoma That's Ku where makya I ogenda get it. gisanga ku fridge. mu In the fridge. morning, I could find the dead body in the refrigerator. Nga mugujjayo eteera. Nga tugujjayo Nga mugunaaza. nga In the tunaaza. Lwaki morning, bagunaaza? I could wash it. Why do you Yangamba wash it? mukazi we. So nga mukazi w'oli Ye. Was the other my boss's wife? ekitegeeza ebyagendanga mu maaso mu ruumu ya boss n'omulambo gwe tewabimanyanga. Abimanyaako. I could not know what was going on in my boss's room. With Aha, the dead genda body. maaso n'osalanga enviiri. Emyaka 8 n'emyezi 6. Kati enviiri ezo bwe mumala okuzipaakinga zikola zitya muzokya? Nedda. Mu wiiki 3 In box three- bode trailer enene bweti In ejja 3 weeks, Yeah, a box itwala. body trailer could come and take those boxes. Etwalawa. simanyi gye I baazitwalanga could not nange know Mu where wiiki ssatu. they were Mu wiiki taking them. ssatu. In 3 weeks' time. Mweyongerayo n'okusala. ye And I was just continuing with the job. Abooluganda kubyamu ekifaananyi Brethren, imagine nti ku mulambo basalako enviiri buli lunaku. that they could shave hairs from the dead body daily. Nga buli wiiki 3 trailer ejja And in 3 weeks' time, a trailer comes n'etwala boxes. and he takes the boxes. Ono abaddewo okumala emyaka 4 ng'akikola. This one worked for 4 years doing that very job. Ekitegeeza yabisangawo Meaning she found that work ate already in yabirekawo. existence and left it there. nali n'akabeera omwo oba yali wiiki ng'emu After 1 week in the house, nendaba abantu nga bajja balinganga abakola mu theatre I saw people like those working in nga the bambadde theater. green They were putting on green. ng'abasawo. nga beesabise They were like a doctor. nga bagenda mu nnyumba omwo mulimu eruumu gye bataggula Which they era did not yaŋŋamba open. And nti he eyo luumu told me togiyingirangamu nga that sigambye never enter that room when I've not told kati you. olunaku olwasooka lwe nalaba abasajja bano nga bazze On the day I saw those men coming, nali mmanyi nti oba mikwano gyo oba bakozi banne I thought they were friends or colleagues. naye nali ndi awo nga bayingira ekisenge kiri kye baŋŋaana I saw them entering the other room that they denied me. olwamala ng'oli nga nkubire ng'oli ng'ajja ng'aŋŋamba genda mu lumu muli ogende otereeze Then he told me, go to the other room and put things right. Bayingidde mu ruumu yesebo
bantu bameka baalinga abantu basajja basatu. There were 3. Naye nga baleese eki baaleetanga omuntu nga buli Lwakusatu n'Olwokutaano. They used to bring a human being on every Wednesday and Friday. Balina okubeera ow'omwana atuyambe ba Asha mufulumyeko ku baana wabweru. balina okubeera nga basala omuntu buli Lwakusatu n'Olwokutaano. Every Wednesday and Friday they used to slaughter tubuulire a ekifaananyi human ekyaliyo being. mu kusala okwasooka kiki walaba? What did you see? Nalabira ddala nga mu butuufu I saw awo wendi oba gye nagenda okukola that where I had gone to work si bantu balungi. bwe bava mu karuumu wali after ne bakugamba genda Genda olongooseewo olongooseeyo wasangamu ki? nasangawo omusaayi. I got blood. Ennyumba eyo mwalimu ekinnya There was a septic. naye nga basalira omwo abantu omusaayi gulimu And they could mungi slaughter people in that septic, and nga there was a lot gutokota of blood. gulaba gutokota kati And you omuntu aba could see blood in the bwe baba septic. bamusazeeko omutwe omusaayi gusambukira eri. You could see blood everywhere. Kati nga nina okubeera nga ntereezaawo And omusaayi ogwo I was to negusiimuulawo clean and cleanse all the blood on the nemala floor. okusiimuulawo After cleaning, nenfuluma nenzigalawo. I could come out and lock that room. ogunja bagubikkako oba okuliko ekisaanikira era obikkako There was a covering on the septic. walengezangayo okwo era ogulaba waba ogenda okulongoosa kati bo basaanikirako nga bagenda. That septic was. omukyalo ono kyayogera ekyo What this woman is talking about. olwajjo mbadde ndaba mpulira obujulizi Yesterday I was listening to a certain abagagga testimony. wano mu Kampala The rich people here in ono Kampala. byanyumya What she's telling us, nga biri mu nnyumba eri ku bye nabulire mu katambi akalala they are in the house that I had in the baleetanga abantu bakutemako omutwe ne guggwa mu kinnya They wali could cut off people's heads. Ne balongoosawo ne into the baggalawo. septic. Then they could clean the place and close the septic. kakati bye wayogera kuli nabikakasiza ku odi endala gye nafunye Now what you spoke, I really confirmed from what I saw. okumala emyaka gye wamalayo For all the years that you were there, babadde baleeta omuntu Lwakusatu they could n'Olwokutaano bring n'Olwokutaano people Yes, sir. on Wednesday and ekitegeeza ye Friday. sadaaka y'omukazi oli afulumya enviiri ennyingi Yes, That sir. was the sacrifice of the other day, the body to produce many hairs. genda maaso bwe baamalanga nga maze okusiimuulawo nenzigalawo ate neninda olunaku olulala After cleaning, then I Gwe could lock and omulambo wait for gusanga the ku other fridge. day. gusanga mu I firiigi. could find the dead body in the n'odala refrigerator. n'ogulongoosa Anyambako netusitula netutwala mu kiyigo. We could Oli omuvubuka carry it to najja. the Oyo bathroom. omuvubuka ajja nga tugenda kusala nviiri nga gwe mulimu gwe. teyabeeranga awo The other Ye boy teyabeeranga could- wajja when we buzi. are going to cut- ne mutandika omulimu okuva ssaawa 2 ku makya paka 8 Yesebo From 8 musala enviiri za buli kika buli kika all the kati kinds bwe of hairs, mwasalanga we could mwasalanga cut them. mpanvu nnyo mwalongoosanga bulungi zivaayo nga ziri zitya nga zifaananira ddala zino ez'okudduuka What was the style of the enviiri ze hairs? twasalanga buli nviiri z'olaba nga zijja mu kika kyazo. They were in the different categories. Kati waliwo zino ze bayita looko. There are those ones called the local. tezijja omulundi gumu nti enviiri za kika kimu ne- zino bwe zivaako kika ekirala kijja Ah, looko byebiri ki Different hairs. abakyala What is lock? babimanyi abo. What are these hair locks? looko byebiki What are hair locks? ezo nazo zifuluma nga zezinze nzize bwe ziti Yesebo They are real badde manyi locks. nti ezo bazisingira wali mu kafactory edda nazo zajjanga bwe ziti. They used to come as you see them. sisa saida Saida, Yesebo buli Lwakusatu n'Olwokutaano every Wednesday and Friday, abantu be baleetanga bawarabu oba Abafirika those people were they baleetanga from? Bafirika. They were Africans. Bafirika kululi waŋŋamba bawarabu ati mwalengamu Abafirika n'Abawalabu. bakazi basajja They were Bakazi mixed. basajja bonna walabanga ebiwudduwuddu babanga nga babifulumya batwala omutwe gwokka gwe gugwayo gegugwayo eri n'omusaayi Only the heads. tuddeyo ku muwala ow'ebweru lwaki baamuleeta ne bamusalira naye mu kinnya Why was the other girl also slaughtered? omuwala oyo That yali ambuulira ebifaawo. she used to tell me the secrets. Bwe yali andabula n'aŋŋamba wano waliwo bino ng'omuntu anaakulabula. She was like alerting Kati me. jjukira wali we yali waliwo kamera And nga wonna remember, we tuyimiridde the wanga- whole wangamba place mu testimony was full of tewaliwo camera. cameras. kati ye
Nandabula kati kamera oli bosi waffe n'alaba. She used to alert me and Wangamba I also mujulizi saw on the buli camera. basindika abasajja bajje basaddaake nga bajja kusadaaka. Anti wulira bosi waffe bwe yategeera n'asindika abasajja. When my boss knew about it, he sent some men. Bwe yamala kutulaba eno After seeing us, Oli then he akubuulira ebyama aha kati saawa ye yakugenda yakugenda aveewo. the other one wanted to go. kati abasajja bano we bajja When they came, those men, baasanga nze nga nva mu kiyungu they got me from the nga kitchen. ntwalira embwa emmere When I was n'omuwala taking food, the dog and the guy, baakwata nze baali bamanyi yenze they captured me. They thought I was ne the one. bankwata omumwa They had to seize me ne up. bantwala wali ku kinnya mu kasenge They kali took me to We the basalira septic, abantu. we basalira where abantu they used to do their baali bamanyi manslaughter. nti yenze oli They thought I was the other one. kati ne banteeka wali ku kinnya They had to put me on the naye septic, nga nze nafudde dda but I was already dead. ng'omutima temuli nga nsigadde I mubiri was mwerere already kati dead. okunteeka wali omusajja n'ajjayo jambi Lindako topapa abasajja bazze yesewo bakusanga okola ki? bansanga nva mu They kiyungu got me from the when I was coming from the kitchen. nva mu kiyungu Bakuyita oba bakugwako bugwi? bangwako bugwi They just got me unaware. Baali bambadde ng'era badokita bali. yes They were like bambadde they were green putting on Tewaleekaana. like a real doctors. anti bankwata omumwa They seized me. Aha. ne bansika paka wali Wategeera nti ŋŋenda. era nabe mmanyi nti nfudde I era nange bagenda I kunzita knew I was also going anti to be nga ndaba slaughtered. basala abalala nange ne ngamba leero Because I nzaddako used to see what was happening to others. ne banteeka wali ku kinnya They had to put me on the pit. musajja n'ajjayo jambiya He got a panga. nga yonna etukula bweti It was shining. n'atandika ogisabira saala ya mu lulimi And lwa Okugisaalira. okugisabira And he started making all, Allah muwe emikisa ng'akusala. n'asoma dduwa he started making Yasoma dua. all the duas. Duwa bye biki? byebyo esaala zaabwe Those are Ita prayers. dua. Those are prayers of Muslims. Ani yali musiraamu? Duwa bye biki? A prayer. Dua prayers. Bagiwaayo ng'ogenda kukola ki? There are prayers you can pray like when Dua. you're sick. N'asabira ekipanga edduwa. Kikutteme bulungi. He had to pray for the panga. God have mercy. Yes. n'asaba kati mu kwagala okunteekako bw'ati When he wanted now to boosi wange najja n'asindika olugi nga mpita saida we yali nga tandaba n'asindika olugi nga baagala kunsala n'akuba ejjambiya eri n'egwa eri n'anzijayo bw'ati n'agamba si ono gwe ŋŋamba my boss said oli it's not ali this eri one. The other one is gwe already, mbagamba I said. ne bava wano omu n'agenda n'amusikayo baakulula mukulula okumuleeta They had to pull her. olwedde ejjambiya baali bamaze ogisabira Already the panga was ready. ne bamuteeka wali nga They ndaba had to put her on. Wali okyali mu karuumu. nga nkyali awo I was mpunze in the room. Munnamasaka bamuleese. bamuleese They had to bring her. ne bamwebasa wali ng'embuzi They had to Waŋŋamba yaggwamu amaanyi nga put her on the tegayina. septic. anti era yali talina maanyi She had no naye bamwebasa energy. wali nga bwe bagenda osala embuzi ne bakutula omutwe ne gugwa muli nga talina maanyi They ode laid tebamukwata her on the nabyambaka septic Omubiri. to cut her. anti era kino ne batwala ne basuula Ekyo batwala wabweru. Omulambo gw'omuwarabu gulya omutwe n'omusaayi. n'omusaayi The dead body could eat Aha. the head. Bamaze okumusala wakola otya? baŋŋamba nakaaba I cried. Aha. kati oli naŋŋamba kyoyimuka n'olongoosawo n'ofuluma oli awo kati okaabira ki And they said, why are you crying instead of Fuluma. cleaning? Get out. nentereza naye ng'amaanyi sirina I had to clean. kati ng'oli abadde nga muganda The wange other one was like my real sister. Agenze. kubanga tubadde ba lulimi lumu We were of the same language. nakaaba I cried, nakaaba naye nga tasobola kukomawo but she could not come back. nensiimuula nenzigalawo I nenfuluma had to Ne weeyongerayo okusalanga omulambo. out. ye I continued Okumala with my emyaka work ena. ina n'emyezi for Naye nga buli lwakutaano every Olwokusatu. Friday n'olwokusatu. and balina okubeera nga Wednesday. basalaawo Era bye bibadde mu bujulizi buli bwe nalabye obw'e Kampala wano. Whatever you want. bakyala mbagamba njagala bansomereyo akanyiriri kamu I want them to read me a verse. ogenda kusomako mu Isaaya You're going to read for me in Isaiah. tugenda kusomako mu kitabo In Isaiah
banjagala abakyala bategeere amazima. I want women to know the truth. Njagala osomeko mu Isaaya 3:16. I want you to read in Isaiah 3:16 up to 24. Isaiah chapter 3 verse 16 to 21. Tera nate Mukama yayogera nti kubanga abawala ba Sayuni balina amalala era batambula nga balalambaza ensingo era nga balina amaaso ag'obukaba nga batambula era nga bakumba bwe bagenda era nga baavuza ebigere byabwe. 17. Mukama kyaliva alwaza ebikakampa obwezinge bw'omitwe gw'abawala ba Sayuni. Mukama n'abikkula ku nsonyi zaabwe. 18. Ku lunaku olwo Mukama alijjako obuyonjo bw'amasamba gaabwe n'enkunduulu zaabwe n'ebifaananyi by'emyezi n'ebifaanana ng'emyezi. 19. N'emijjungo n'emisaga n'engoye ez'oku maaso. 20. Ebiremba n'obudangaddi n'enneebajjo n'obucupa obwakaloosa n'ensiriba. 21. Empeta n'empeta ez'omu nnyindo. 22. Engoye ez'amabala n'eminagiro n'essuuka n'ensawo. 23. Endabirwamu ne bafuta n'ebiremba n'ezibika ku mitwe. 24. Awo olulituuka awali ebyakaloosa walibaawo ekivundu n'awali olwebajjo muguwa n'awali enviiri ensuusule obulungi kiwalaata n'awali ekizibaawo kwesiba bibukutu awali obuyonjo kwokebwa. Mina Mukama Katonda akuwa omukisa. Owulidde byayogedde. Bannange tubeere begendereza abakyala abali eyo abampuliriza n'abandaba. Let us be careful, women who are listening to me. Tutandike okubeera nga tukola ebintu bye tulabako. Let us start doing things that we always see. Tulekeraawo okukopakopa ebintu bye tutamanyiwa gye biva. Let us avoid the copy and paste. Bayibuli egambye mu biseera eby'oluvannyuma. The Bible says in the last days, awali enviiri ensuusule where the slash wagenda kubeerawo ekiwalaata. There will be baldness. Kankubulire Bayibuli egamba nti twajja ku nsi nga tuli bwereere. Bible tells us that we era tugenda kuddayo nga tuli bwereere. Lwaki osiba enviiri mukazi gwe ng'akyamazima gabuuliddwa olunaku olwaleero? Bannange tulekeraawo okukola ebintu ebitasaana. Ate kankubuulire ebigambo bino wamanga. Ekituleetedde okubeera nga tukola obusirusiru bunene ffe abakyala lwakubeera nga tetuwuliriza baami baffe abamu. Omwami bw'ayogera nawe n'ogaana okuwulira n'ogamba nze ngenda genda ekya ngenda enkole naye nga gy'ogenda okola tomanyiiyo. Ogenda wabweru kola naye omanyiiyo. Do you know what you are going to do? Oganye okuwuliriza omwami wo kyakugamba. You have refused to listen to your husband. Kubanga owulidde nti wabweru waliyo omulimo. Because you have heard that naye ng'omulimo gw'ogenda okola mu butuufu togumanyi. There are jobs in outside, but you don't know those jobs. Genkugamba ano ge mazima. What I tell you here is the truth. Bw'oba olina omwami wo, if you have your husband, wulira omwami wo beere n'emirimu. Listen to him. Now, Sister Saida, tuddeyo wali. Let's get back. Bwe wakomawo omutima gwo gwakugamba toliddayo kusiba nviiri ze. Siriddayo n'okuzisiba sisiba. Kirabika n'okwatako toyagala. Lwaki? Lwakubanga nabiraba eri. Because I saw in Saudi Arabia. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma.
ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu ago ge mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Mukama waffe yebazi. Praise the Lord. Zembuuza ekibuuzo kyange eri Mami Saida. My question to Saida. Emyaka 4 oli mu kiyumba. For 4 years in the house. Ate nga batugamba ogenda Saudi ya myaka 2. Lwaki emyaka 2 wezaggwako tewasaba kukomawo? They always say that the contract is for 2 years. Why is it that after the 2 years you did not request to come back? Lwaki tewakomawo mu zasooka? Why did you? Contract ebeera ya myaka 2. The contract is for 2 years. Sister nkwebaza olw'ekibuuzo ekyo. I thank you for that question. Mama nawe jangu. Contract yali yaggwako era nali nasayininga contract ya myaka 2. My contract had expired. Naye olwamala okukola contract neggwako. But after completing my contract, bosi wange yangamba tanaba kufuna muntu mulala. My boss told me I've not yet gotten another person. Sisobola genda nga tafunye mulala. You cannot go before I get another person. Ekyo kyekyavaako nebayo egyo. That's why I had to remain in that house. Ate kiri kyo kyoge nti mukazi we yagamba nti yasiima gwe. Yagamba n'ogamba mu mukazi we yansiima. He even said that the other day omujini gwakusiima. That the dead body had. Yes, sikyali wa mujini. Tocha oli wa Yesu. Ati Yesu olwaki oyogera n'oseka n'okuseka singa wafadda. Maama olina okubuuza ekibuuzo nga kikwatagana ku byayogedde. Zeno kibuuzo kyange kigamba bwe kiti. My question is, omwana ono bwe yagendanga eyo olunaku oba biseera bye yagendayo yagenda nga muwala muto oba nga yaviira mu bufumbo? Was she young or she went when she was already married? Mama nali mufumbo. I was married. Kye kyakutwala ebweru? Nagenda kola nfune kasente tubeere bulungi. Omwami n'alya sente. Omwami n'azirya zonna n'azimalawo. And my husband ate all the money. Obonyeebonye n'omujini. Bonyeebonye nagwo naye tewali kye nafunamu, yazirya yadde n'ekikumi saafunako. My husband ate all the money I worked for in that house. Nawe jangu bali ekibuuzo jangu mu maaso. Whoever has a question you can come forward. So sente zonna n'azirya. Zonna yazirya. My husband ate all the money. Naye obulamu oyina. Bulamu nnina, ndi mulamu nnyo. Kubanga munnamasaka ye yagenda. But I'm still living. Mama okitegedde? Yaviira mu bufumbo embeera yali mbi ng'era omuntu yenna gw'ayinza ogamba taata kangende njiye. I went to Saudi Arabia when I was already married. Emma jangu. Emma, can you pose your question? Tomubuuza ekya Bayibuli. Mubuuze ku mulimu gwe yakolanga. Ask her about that job. Esebazibwe. Nziwe mpulire genkankanira. Ayono. We ndi kubuukiza. My question. Mama wakozesanga ki? Kereta. What were you using?
Chichi. What are the equipment? Wakozesanga jambiere gye basaalira okusala enviiri dino wakozesanga ki? Waliwo mashini tetwakozesanga ssebo be baatuwanga be twasalisanga. Efaanana etya? Buli awo buba buntu bwanvu buti nga woobona wano ayengako. Yogera Oluganda nga woolaba wano bwoti naye nga si kanene nnyo naye nga ka mashini osala busazi bwoti ne mashini bakolera ku masanyalaze. Kati enviiri ezo gavumenti zaali zikula nga mpanvu. Osala bitundutundu piisi ng'ezenkana wa? Era osala piisi ezenkana buwanvu ki? Waliwo we baatugambanga tusale nga batuwa gundi we had a recommended measure for the hairs. Mwasalizanga mashini? Basalisanga ka mashini nga kalinga kaso. We were using naye nga kasala bulungi. Nga kasala. We were using a machine. Kakati mu kaseera nga enviiri zino mumanya mwe mulekerawo okola oba omulala mugulekerawo okukuza enviiri? Fo tulekerawo. We were the ones to stop. Nedda totegedde oba ekibuuzo. Essaawa zituuse 8. Mugamba omulamu nti tukooyerekeraawo oba gwogulekera gwokka? Kati essaawa zo ziba zituuse tukomaawo nagwo ne gukomaawo tegweyongerayo tuba tukomyawo ate enkya bwe mukomera tezikyali mpanvu? teziwanvuwa zikomaawo. Essaawa kaseetuuka at 2 the hairs. Boza bulungi njagala nkubuuza ekibuuzo kye. I want to ask you a question. Myaka 4 gy'omaze mu Saudi Arabia mu nyumba emu. 4 years in one house. Omusaaki oyo Muwarabu alina omukazi mufu. That boss and the dead body. Walabyeko omukazi omulala Muwarabu nga mulamu ng'ayitayitako awo oba nedda? Did you see any other woman? Tewali mukyala yenna yayingira kwawo oba gwe nalabako. Naye nga gwe gwennyini yakugambako ekigambo kyonna ng'akulabye onyiriddwa bw'atyo onyiridde bw'atyo oba nedda? Tewali kyeyagambako. Emyaka 4 ezo zonna ng'alina omulamu yekka. With the dead body? Kibuuzo kyange kiweebwa. That is my question. Elda ky'oba omanya osobola okutuula. You can get seated. Okusinziira ku ono byanyumya according to what she narrates, mukama we abadde Satanist. Her boss was a Satanist. Twakuyigiriza ku Satanism and Satanists. We taught you about Satanist and Satanism. Aweereza Satan. Was a servant of Satan. Tasula na mukazi. Can he not sleep with a woman? Niwabeera atya. Even if what? Kakande talina mukazi. Kakande has no wife. Era taliba na mukazi. And he will never alibeera naye ng'avudde wa Satan. Maybe if she comes from the devil. Tebanyiiga. They don't get annoyed. Tebavuma. They don't abuse. Babeera bantu ng'abatuukirivu bwe babeera. They are real and righteous. Ono ne bwe yandinyiridde akabeera ne kafaana ng'ennyumba eno. Even if though this one was to be as beautiful. Omuwarabu tasobola mulabamu kubanga ono oli muntu mulala ono muntu mulala. The other one was a different person and this one is also a different person. Jango. Ekibuuzo nga kiki nga si kya Bayibuli. Your question to her? Badde mbuuza mami Saida nti nga lwe wabeerayo bw'otyo tewalwalako? Did you get sick? Engeri gye wakusumula kiriya viri ng'omulambo ogwo tewalwalako oba? Did you fall sick? Oba nga nkomyewo? Ng'oli eri. Did you fall sick? Saalwalako. I never felt sick. Lwaki omwana ono abuuziza kino? Kubanga muna Masaka oli embwa gye zaakozesanga. Because the other girl from Masaka, obujjanjabi yali tafuna. She could not get any treatment. Embwa yamukozesa paka kufa. And the dog was using her to death. Naawe akubuuza. Even you they are asking. Ebya Sitaani bino byonna. All these Satanism things. Tewafunayo buzibu bwonna. Did you get any problem? Wadde okulwala. Even falling sick. I never felt sick. Nooza olaba Katonda. I never felt sick. Jukira waliwo abaafa abaakolanga mu nyumba omwo. Remember there are those ones who died in that very house. Even the one I got there, she died.
buli yakolanga omulimu ogwo baamutta kubanga tosobola kufuluma ojja kwasa byabyame. Whoever worked in that house was killed. Naye ono yali muyite. But this one was called okuva eri Mukama. From the Lord. Teyalwalako. She never felt sick. Ne bwe yakomawo n'abyogera teyafa. Even when she came and started speaking, wabula abasajja bamutwala wali e Busema bamutte. But they took her to Busia to kill her. Aha, jangu. Omwaffe yeebazibwe. Amina. Nze ndina ekibuuzo ku sisita wange. Enjawulo ki gy'olaba okuva nga bwe wayatula obulokozi? Enjawulo ki gy'olaba wakati wa Katonda ow'abalokole ne bakatonda abalala abamu be basinza? Katonda w'abalokole n'ow'abasiraamu geraageranya. Sayida n'ekisaakye geraageranya bakatonda abo. Katonda wa Sayida ne Katonda wa kisaakye. Oyo ali atya? Ye Katonda w'abakatonda. Ye Katonda w'abakatonda. The God of Chisache is the God of gods. Kubanga Katonda wa Sayida oli alina omujini basaala nagwo. With the marine spirit. Ze kyembuuza maama ogambye buli omulambo gwafulumyanga buli nviiri piisi wiivu buli kimu kati yafulumyanga ne zino ewuuzi saazirabako. Wuuzi si nviiri ezo bazikola mu factory. Threads are not hairs, those are just manufactured here in our factories. Naye ate era Bayibuli tekukkiriza kuzisiba. But the Bible does not allow you to use kirungo kikolebwa mu factory eri. Those are made from our factories, those threads. Oyo ndowooza tumuzeemu sebo gwasembayo. Yesu omulungi yeebazibwe. Amina. Ndina kye mbadde ninza okuwulira naye namaze n'ekiwulira nga sinabuuza ekibuuzo. I heard it before my question. Kasita mwangambye nti baamukwata ne bamutwala e Busitema nga bagala mutta. Eggulo nabadde mpuliriza Alan Kasirye. I was listening to Alan. N'agamba yabadde agamba nti baamusiba akandooya kasita yatandika okwogera ebigambo bino. He was handcuffed when he had started to talk about his words. Ne bamusuula mu lusuku ennaku 3. They took him and threw him somewhere for 3 days. Pozi kangende ku kibuuzo. My question. Maama omulambo tegwavundanga. That dead body. Ebbanga ly'emyaka 4 ate naawe nga wakusanga. It could not even rot for 4 years. Omulambo guno baaba wagukubanga empiso oba? This dead body. Were you treating it? Tegwavundanga era gwalinga bwe guli. Ate okuwunya. It could not rot, it could not. Apostle Pen kyoba omanya. What you should know, Apostle Pen. Oh no. Yenga bwe yayengera yabuzaabuzibwa just n'ategeera nti mulambo naye amazima gali nti mujini. She was deceived that it was a dead body, but it was not a dead body, it was a omujini teguvunda. It was a marine spirit which cannot rot. Tegufa. It cannot die. Ujja kufiira eri mu nnyanja ya muliro. It will die in the lake of fire. Oyina kyosigaza? Mirembe ate oyina ki? Yanguwa. Abaluganda Yesu yeebazibwe. Nze sirina kibuuzo ya maama naye nyongera kunyweza ekyo ekigambo. Waliwo omugagga ali emukono sijja mwogera erinnya. There is a rich man in Mukono. Omusajja oyo ali kumpi n'essaawa ya Queen. Is near that Queen Tower. Emabega wa musumba Bishop Kibirango. Omusajja oyo alina essanduuku eyo sulamu emirambo giri 3. He has a coffin and that coffin era nga abakozi abakolamu nabo tebatera kuwangaala batera kubatta. And even those men that work there, they are always okumanya ekintu ekyo twali tugenze owa musumba Bishop Kibirango nga tugenze mu lukuŋŋaano. Bwe tugenda mu lukuŋŋaano ne wavaayo abawala abaali bagenze nga batolose ne bajja mu kanisa. Be batuwa obujulizi obwo ne babyefulumya ne bigenda ku poliisi. Abapoliisi ne basituka naffe ab'ekkanisa nga bwe twagenda ne tugyerabirako. Emirambo 2 gyali gy'abakazi, omulambo ogumu nga gwa mwana muvubuka nga babawo okunaaza egyo emirambo. Kale maama kyayogerako bwe kiri ne mu Uganda tukirina. Mukama abawe omukisa. Okay, gwasembayo. Mwana wange n'ekibuuzo
My daughter have a question. Abadde alituwa experience. She Learn was- from experience. She was giving us an experience Otugambye nti abakyala that to women tulina okuwuliriza babba we have baffe. to listen to our husbands. Kati ekibuuzo kyange kye kino. My question is, Wali ogenda waweeru. when you are going out, oba did nedda? you agree with your Bwe husband? mwakirizaganya ne bbaawo. If you agreed, Kati ogambye nti oba yali akasente. Kati saawa eno oyimiridde otya? Kubanga ku myaka gino nze mbadde ndi processinga ogenda Saudi ngendo byekyanze. Kama ng'omugezi. Madam olugendo londusiba. we since that journey, madam. Aha. Ogambye abakazi bawulira abasajja. Owuwo mwakiriziganya olyoka ogende. Did you agree with your husband? Owange twakirizaganya. We agreed. Naye waliwo abakyala abaali eri. There were other women. Nalaba baali bangi. There were many. Ng'abamu batabuka ne babba baabwe abasinga. Kuba waliwo n'omulala gwe baatwala nga ayonsa puusi. There were another Naye baakyankalana ne bbaawe nga Ye bacagala ne banagama kaninye. They were not N'atuukira ku mulimu ogw'okuyonsa puusi. yesebo nga gwakola. Bangi abali eyo naye nga batabuka eno ne babba baabwe ne baddukira eyo. Nga buli lunaku amata kituufu gabeeramu gwatazadde. Naye nga Kakati ng'ovudde ku ekyo ekibuuzo kibadde nti gwe wakkiriziganya n'owuwo okugenda. nze nakkirizaganya n'owange. We agreed. N'ogenda. N'esente zo n'ozimusindikiranga. Nezimusindikiranga. N'azirya. N'azirya. And he ate it. Yamanyako nti okola omulimu guno. Yakimanya. Yakimanya. Yakimanya bwe. He knew about Era my ne gye job. nagendenga eri okusoma e Kampala twagendanga naye. We even went with him to Kampala when I was in a training. Abakyala muwulire nga ki? Women, be obedient. Mukama yebaziwe. So yogera ebigambo ebisembayo tuve wano. Nange mwebale kumpuliriza. Thank you for listening to me. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you so much. Naye kyembasaba kiri ekintu But kimu. my plea to you is, Ebigambo by'owulidde the words that you've heard, beerako n'ekyojjamu ekyokuyiga. at least speak something. Tojjaawo bigambo ate n'ogenda n'ofuulamu ebirala. Don't again go and mingle stories. Beerako n'ekyoyiga. Speak something that you may Kama learn. bankuumire. May God Baagala keep nnyo mu Kristo you. I Yesu. love you. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.